Omulabi wange omulungi nze Florence Nangendo aka Maama waka. Embeera etuseewo olunaku olwaleero eri Eklezia Katulika ey'e Roma mu nsi yonna. Tebadde nnyangu y'akamu n'akamu era tenabeera kuba nnyangu n'akamu. Omutukuvu Paapa Francis enkyaleero avudde mu bulamu bw'ensi eno. Ku nkomerero y'omwaka ogwa 2022 oyinza okugamba nti embeera yeefaanaanyirizaako ku eno yaliwoko mu nsi. Kubanga Paapa yali omuwummuze Benedicto we-16 yatuva ku maaso nga 31 Desemba 2022. Naye kale olw'okuba oba oliawo yali muwummuze so nga n'ensi yonna kumpi yali ekyali mu kwewunika olw'ekirwadde ki COVID-19, ekiyongobero tekyali kyamaanyi nnyo kubanga era bambi Paapa oyo yaziikwa na mu ngeri yali ey'ekimpowooze nga bwe yali yalaama. Naye nga waakiri boddayo ate emabega mu mwezi gw'okunanga guno era gwe tulimu omwaka gwali gwa 2025 ennaku z'omwezi zaali 2 kaali kaseera ka kutiitiwala. Amawulire g'okufa kwa Paapa Yohana Paulo II gaasaasaana olunaku olwo. Ekyo kyennyini kye tuliko n'olwaleero. Omutukuvu Paapa Francis batugambye nti yafiiridde ku myaka egy'obukulu 88 olw'okuba nti yazaalwa nga 17 Desemba wa 1936. Yazaalwa eyo mu kibuga Buenos Aires kyansi eya Argentina, Latin America. Ku myaka gye 88 egy'obukulu kwafiiridde kyekiva kimufuula akwata ekyokubiri mu abo abakyasinze okufiira ku myaka emingi nga bafudde bakyali mu ntebe ey'omusika wa Peetero. Kijjukire nti Paapa Lewo we-13 eyafa mu 1903 nga weze egy'obukulu 93 ye Paapa akyasinze okufiira ku myaka emingi ng'afiira mu ntebe. Oyo nno ffe gwe tuyimbako mu kayimba kali twebaze mapeera ne tugamba nti Lewo omugenzi Paapa mu budobo konela visili ne wasindika eno. Kakati oye Paapa Lewo we-13 yafa mu 1903 yafiira ku gy'obukulu 93. Kakati kuba Paapa abafiiridde mu ntebe Paapa Francis yabadde amugoba mu kyokubiri afiiridde ku myaka 88. Kakati Paapa Francis ono afudde bw'azaalwa mu 1936 yaweebwa amannya Jorge Marie Bergoglio. Ye mwana omukulu ku baana 5 ab'omu maka g'abazadde be. Bazadde be ye Marie Jose Bergoglio ne Regina Maria Sivori. Maria Bergoglio yali mubazi wa bitabo muyita accountant. Ono nno yasenguka n'ava e Italy okugenda mu Argentina. Kakati ate ye nnyina yali mukyalanzaalwa ya mu Buenos Aires mu Argentina. Kyokka nga naye bazadde be ensibuko yaabwe ya mu Italy. Okiraba nti Paapa Francis mu butuufu obuva obwe n'obuddo buli mu Italy. Famire ya kitaawe yaddukayo e Italy mu 1929 ng'edduka ekibabu ky'omukulembeze omukambwe Benito Mussolini. Okimanyi bulungi nti omukambwe kigere kya mbogo okyegezaamu ng'emaze kugenda. Benito Mussolini yali musajja mukambwe. Twalabye abakambwe naye yali mukambwe naye lwakuba kale awafiira omuzira bagamba tewaba nsiitaano kubanga ate engeri Mussolini obuyinza gye bwamuva mu 5 mu myaka egyaddako weewuunya n'okwewuunya. Naye nga waakiri famire ya taata wa Paapa ono yadduka e Italy mu 1929 ng'edduka obukambwe bwa Benito Mussolini. Paapa Francis abadde Paapa okumala emyaka 12 okuva mu 2013 lwe yadda mu bigere bya Paapa Benedicto we-16 eyali awummudde ekiseera ekyo. Bagamba avaawo asigira kaboto ng'asigira ennungu n'ebikaata. Paapa Francis ye Paapa eyasookera ddala okuva mu kitundu ekya Latin America waakiri mu byafaayo bye tumanyi. N'ekirala ye Paapa we twogerera owa 2066 kyokka ng'ate era ye musika wa Peetero owa 2065. Teweerabira nti Peetero omutume wa Yesu ye Paapa omubereberye. Okuva ku ye tusenvudde bwe tuti okutuuka ku Paapa Francis avuddewo nga ye musika we owa 2065. Kati nno tulinda omusika wa Peetero owa 2066 oba tulinda Paapa owa 2067. Naye nga mu bonna Peetero omusika wa Peetero omutume wa Yesu ye Paapa omubereberye. Paapa Francis afiiridde mu maka ge gy'abadde abeera agamanyiddwa nga Casa Santa Marta gali eyo mu Vatican.
Kadino Kamelelengo Kevin Farrell yalangiridde amawulire mu butuufu ne galeka bangi nga amatama bagataddeko enkonda abamu ne booza ne kummunye kubanga munnanga omuntu gwe wali olabyeko tekiyinza butakukuba wala. Abamu ku bannayuganda bannaffe baalaba ku Paapa Francis mu 2015 amawulire ago tegabadde mangu gye bali. Kamelelengo oyo abeerayo Vatican. Wabula obukulu bwe bulabika nnyo naddala nga Paapa afudde kubanga entebe y'omusika wa Peetero olwo ebeera esigadde nga njereere ate mwanange ezivaamu omukulu zangaala naye okutaakiriza ku mbeera ye yezivaamu omukulu Kereziya yabisalira amagezi. Kamelelengo abeerawo n'akola obuvunaanyizibwa bwonna yalina okubikira ensi byonna ebyo ebyokumenya empeta ya Paapa afudde Kamelelengo yabikola teri mulala. Anti munange buli Paapa bamukolera empeta yiye bwafa eba teyina kigisigazaawo kubanga nnyiniyo aba agenze egenda n'ennyiniyo. N'akalala mpozi kembadde oba sikubulidde kali nti Paapa era yabeera omwepisikoopi w'essaza ly'e Roma. Ate n'akalala Paapa Francis ye munnange yalama kumuziika mu bazilika eya Mary Major e Roma mu Italy. Ye tagenda kuziikwa mu Vatican ng'abalala nga bwe tubadde tukimanyi. Kale nno Kadino Kamelelengo gwe nkubulidde mu kubikira ensi olwaleero ategeezezza nti omusumba w'e Roma afudde ku ssaawa 1:35 ku Maliiri. Amawulire gabadde gantiisa kubanga Paapa Francis yasembyeyo okulabika eri abantu olunaku lwa jjo ku mazuukire Vatican mu kibangirizi kya Peetero omutume. Essanyu katono litta abantu ababadde mu kibangirizi kya Peetero Vatican olunaku olwa jjo. Naye lyessanyu eryabadde lisembayo nga balaba ku Paapa Francis nga mulamu teri ku bonna yabadde akisuubidde. Naffe abakirabye mu mawulire teri yakisuubidde nti gwe gwabadde gusembayo okumulabako ng'akyassa. Emitawaana gy'endwadde za Paapa Francis tukijjukira nti gyatandika nga 14 February omwaka guno yadde nga wiiki yali eyiseewo nnamba nga mulwadde naye yali akola bulungi emirimu gye era ne kwolwo lwennyini yali addayo kobuzi mu ddwaliro katono naye embeera bwe yatabuka yabeererayo ddala mu Gemelli Hospital ey'e Roma mu Italy n'amalirayo ddala ennaku 38 okutuusa nga 23 Maachi lwe yasiibulwa. Kyokka abasawo ne bawa amagezi batya nti yalina okuwummulamu okumala emyezi 2 nga nabo bwe bamugoberera. Mu Vatican State yadde nga nsi yeetongodde era ng'eri munda mu Italy ngozebwa mu mwaka ogwali 1929 naye mu Vatican temuliimu ddwaliro yadde erimu. N'olwekyo tebanga yakulimba nti ye munnansi wa Vatican kubanga yazaalibwayo citizen by birth nedda. Teriyo ddwaliro Vatican. Kale n'eddwaliro eryo erya Gemelli Hospital liri Roma mu Italy. Lyazimbibwa okuva mu 1962 ne liggwa mu 1964 ne libeera teaching hospital eya Catholic University of the Sacred Heart. University yerina amatabi 5 munda mu Italy naye ng'ettabi lyayo ekkulu liri Milan. Kaakati e Roma waliwo ettabi lyayo ate ettabi eryo lyerinnannyini eddwaliro lino. Weewaawo eddwaliro lino mu mwaka gwa 2015 ate lyafunamu engeri y'obwetengereze. Kaakati ku by'eddwaliro lino n'okujjanjaba abapaapa, Paapa Yohana Paulo II lwe yakubwa amasasi lujjukire gwali mwezi gwa Mei mu 1981 n'atwalibwa mu ddwaliro eryo era kuva olwo lyafuuka eddwaliro eriringa ettongole omujjanjabirwa bapaapa. Era ne ku mwaliro gwali ogusembayo waggulu eri amaka ga Paapa gy'abeera era gyajjanjabirwa buli lwalwala. Weewaawo ye Paapa Benedicto ow'e16 teyajjanjabirwayokko mu Gemelli Hospital naye Yohana Paulo II n'ono Paapa Francis afudde olwaliro bajjanjabiddwayo emirundi egiwerako. Weewaawo eddwaliro eryo bukyalitandika okukola ate nga bapaapa ly'eddwaliro lye bajjanjabirwamu terifiirangamu paapa n'omu. Paapa Francis bangi bamukungubagidde ng'afudde. Abakulembeze okuva mu nsi ez'enjawulo baweereza obubaka obusaasira. Naye yo mu Argentina gy'azaalwa gavumenti erangiriddewo n'ennaku 7 ez'okukungubagira omwana waabwe. Paapa Francis ono nga tannalondebwa kubeera paapa ye yali ssaabasumba w'essaza erya Buenos Aires ewaabwe mu Argentina. Weewaawo basigazze ennyonta ey'amaanyi mu Argentina kubanga okuva lwe yafuuka paapa mu 2013 teyaddayoko mu Argentina. Bangi bakikaabidde bannansi. Mu myaka gye 12 egy'obwa paapa ono alambuddeko ku nsi ez'enjawulo ne ku sisitema zinga ez'enjawulo naye waabwe mu Argentina abadde tannafuna mukisa guddayo.
Obubaka bwe ng'alambula ensi ez'enjawulo businze ng'okutambulira ku mirembe n'okuzaamu essuubi eri abo ababeera baweddemu essuubi. Abadde paapa ow'abanaku ow'abaavu n'ebiringa ebyo era nga naye yeetwalira ddala wansi nnyo. Mu myaka gye gino 12 egy'obwa Paapa Francis atuuseeko mu nsi ez'enjawulo ziwerera ddala 68 mu ngendo ze 47 z'akoze. Mu nsi ezo ze nkugamba 68 ne Uganda eyaffe mweri, naye nga wakiri Brazil y'ensi gye yasookera ddala okugendamu mu mwaka gwa 2013. Era ku lukalu oluno olwa Africa njagala nkugambe nti Uganda y'emu ku zinnamukisa paapa ono ze yakyalamuko, ate teweerabira nti yo Uganda eri mu kintu ku by'okukyaza bapaapa, kubanga lwaki oyinza gwe okuba n'ekyobugagga naye nga tomanyi. N'ate munnange bagamba abumbakaza awulikikira wala. Bapaapa baagala nnyo okukyala mu Uganda kubanga lino ttaka ttukuvu, ttaka ly'abajulizi, babeera bazze kulamaga. Era tekyewunyisa nti batera nnyo okunywegera ettaka lya Uganda kubanga ttaka ttukuvu, ttaka ly'abajulizi. Jukira Paapa Paulo wa mukaaga eyabalanga mu batuukirivu mu 64 yajja mu Uganda mu 69. Jukira Paapa Yohana Paulo wa kubiri yajja mu Uganda mu Februari wa 93. Paapa Francis naye ffe twamulina wano mu Senene owa 2015. Weewaawo olugendo yalutandikira ku muliraane Kenya n'ajja wano mu Uganda n'alufundikirira mu Central African Republic. Kitegeeza ku mulundi ogwo mu Africa yakyala mu nsi 3. Ffe twamulina wano mu Uganda ku ttaka ly'abajulizi. Wano nno mu Uganda Paapa Francis yatuukawo nga 27 mu Senene n'avaawo nga 29. Yatuuka mu bifo eby'enjawulo okugeza ku kigwa ky'abajulizi e Namugongo, e Kololo mu kisaawe we yasisinkanira abavubuka, e Nalukolongo mu Bakateyamba yatuuka, e Munyonyi w'abajulizi n'ebifo ebirala eby'enjawulo yabituukamu. Obugenyi bwe yasembayo okukolebwa ebweru wa Italy Paapa Francis ono mu Desemba omwaka oguwedde yagendako e Bufalansa eyo, era omu ku be yasisinkana ye President Emmanuel Macron. Omwaka guno obumu ku bugenyi bw'abadde alinayo era bw'atasobodde kutuukako bwe bw'omu nsi ya Buturuuki obubadde bwategekebwa edda okubeerayo mu maaso awo mu bbanga ttono nnyo okuva kati. Obwo tebusobose munnange bw'oba weewera okulima kookolo bw'ati akwata mikono. Paapa Francis mu myaka gye egy'obwa paapa mulimu ekyafaayo ekitajja kuba kyangu kwerabirwa oba oliawo era ekitajja kuba kyangu kuddamu kulabwako. Yalanga bapaapa babiri mu lubu lw'abatuukirivu ku mukolo gumu. Byaliwo nga 27 Kafumulamba owa 2014 mu mmisa yali mu kibangirizi kya Petero omutume Vatican mu Roma. Kwolwo Paapa Francis lwe yalanga Paapa Yohana Paulo owa kubiri ne Paapa Yohana owa 23 mu lubu lw'abatuukirivu. Kale oyinza okugamba nti kisoboka okubeerawo nga bapaapa babiri balangwa mu batuukirivu ku mukolo gwe gumu, naye leka nkubuulire kino kizibumu kya byafaayo. Gwali mukolo gwa byafaayo kubanga gwetabwako bapaapa abalamu babiri nga ne bapaapa babiri balangwa mu batuukirivu. Kijjukire nti Paapa Benedict yali omuwummuzi obudde obwo naye omukolo gwe yaguliko. N'ekirala tukimanyi nti paapa bw'afa bakalidinaali abali wansi w'emyaka 8 egy'obukulu be bagenda mu conclave okulonda paapa addako. Ennaku zo ez'okukungubagira paapa abeera afudde mu nnono za Kereziya zibeera ennaku 9, olwo nno bwe ziggwako ne batanula okukola ku nteekateeka zonna ez'okulonda paapa omujja. Kadino Kamerero ng'abeerawo nnyawo kubanga era yalangirira eri ensi nti paapa omujja ye gundi n'erinnya ery'obwa paapa lyabeera alonze era yalirangirira oyo Kamerero. Kaakati ono enzaalwa ya Argentina ye erinnya lye ery'obwa paapa lye yalonda erinnya lya Francis ng'alijja nnyo ku Francis ow'e Assisi. Era ye paapa yasooka okulonda erinnya lya Francis waakiri mu byafaayo. Kaakati nno nga bw'afudde kitegeeza ki? Bulijjo tetumuyita Paapa Francis asooka, naye kati nga bw'afudde mu maaso eyo ke tulifuna omulala alonda erinnya lya Francis ono tulitandika okumuyita Paapa Francis asooka. Jjukirako ekyaliwo mu 78 nti waliwo conclave yalonda Paapa Yohana Paulo asooka n'amalako ennaku ntono nnyo kuba paapa n'afa. Bwe bagenda mu conclave omulundi omulala omwaka ogwo gwe gumu ne balonda paapa yalonda erya Yohana Paulo owookubiri ng'ayagala bambi obutafiisa linnya liri eryali likozeeko omwezi nga gumu. Naye nga paapa ono Francis ku by'abakalidinaali yalondako ku bakalidinaali emirundi egiwerera ddala 10 ngamba mu myaka gye gino 12 egy'obwa paapa.
era yasembayo kulonda bakalidinaali omwezi gwali gwa Desemba omwaka ogwo guwedde baali 21. Ate Paapa Francis alonze bakalidinaali abasoba ne 20 okuva mu nsi ezaali tezivangamuko ku bakalidinaali ate nga nsi ezikyakula. Wano e Rwanda baali tebafunanga ku kalidinaali Bukyalubanga Lwamindi, Cape Verde, Tonga, Myanmar, Mongolia ne South Sudan. Bonna waakiri agenza okufa nga balondeddeyoko ku bakalidinaali mu nsi zaabwe ezo. Yalondakoko ne ku bakalidinaali okuva mu nsi ezirina abakatuliki abatono ddala kati okugeza ng'eyo Sweden nabo baafunako ku kalidinaali waakiri mu mulembe guno gwa Paapa Francis. Olwaleero we twogerera abakalidinaali bali 256 kwabo 135 be balina emyaka egibasobozesa okwetaba mu kulonda Paapa ddako, kubanga nkubuulidde abalonda Paapa balina okubanga bali wansi w'emyaka 8 egy'obukulu. Kati ku bano 135, 19 balondebwa Paapa Francis, 22 balondebwa Paapa Benedict ow'e16, 5 balondebwa Paapa Yohana Paulo II. Ku bano abaneetaba mu kulonda abava ku lukalu lwa Bulaaya bakolera ddala ebitundu 39 ku buli 100 be bali mu kisooka. Ssemazinga wa Asia ne Oceania akwata kyakubiri ayinako ebitundu 20 ku buli 100 kwabo abasuubira okwetaba mu kulonda Paapa anaddako katugambe mu conclave eddako. Fenno mu Uganda tetuyinawo kalidinaali ajja kwetaba mu conclave eyo. Jjukira olwaleero tuyina kadino Wamala yekka, kyokka emyaka tegikyamukkiriza naye ate wabyafaayo kubanga waakiri kijjukire nti yeetabako mu conclave ya 2025 eyalonda Paapa Benedict ow'e16 luli nga tufiiriddwa Paapa Yohana Paulo II. Naye ate ye Kadino Emmanuel Nsubuga boddayo ne weetegereza kali nti yalondebwa okuba kalidinaali mu mwaka gwa 76. Kitegeeza nti ate ye wabyafaayo wano mu Uganda nti yeetabako mu conclave za mirundi 2 ezaaliyo mu 78. Kijjukire nti Paapa Yohana Paulo asooka bw'alondebwa teyaweza yadde ennaku ku bwa Paapa. Ate bakadino ne baddayo mu conclave yalonda Paapa Yohana Paulo II. Kale nno we tuli kati nga Paapa Omukama amututte, ekiseera bwe kiriba kituuse tulindirira akakka akeeru nga kafubutukayo tukimanye nti conclave eriba emaliriza ogwayo. Ebyo byonna biribeerawo ng'okuziikwa okwa Paapa kumaze okufundikirwa. Kijjukire nti Paapa Benedict ow'e16 eyali omuwummuze yafa nga 31 Ntenvu wa 2021 n'aziikwa ku ntandikwa ya Gatonnya owa 2023. Wabula ye Paapa abadde akyasembyeyo okufiira mu ntebe ye Yohana Paulo II eyatuva ku maaso nga 2 Kafumula Mpawu wa 2025 n'aziikwanga 8 omwezi ogwo gwe gumu. Naye njagala nkubulire nti omuwendo gw'abantu abangi n'abakukunavu abangi abeetaba ku maziika ga Yohana Paulo II bambi gwamenyawo omuwendo ogwali gutendebwa ennyo ku Winston Churchill owa Bungereza eyaziikwa mu 1965 ne Josip Broz Tito owa Yugoslavia eyaziikwa mu 1908. Kubanga njagala nkubulire nti ku maziika ga Yohana Paulo II bakingi bana, bakwini 5, bapresidenti ne basaba minisita abasoba mu 7, abakulembeze b'enzikiriza endala abasoba mu 14 beetaba ku mukolo ogwo. Abakungubazi abaali eyo mu bukadde 4 be baali mu kibuga Vatican n'ebifo ebikiriraanye. Abakungubazi wakati w'emitwalo 25 n'emitwalo 3 bo omukolo ogwo baagulaba basinzira mu bisenge bya Vatican biyite Vatican Walls. Paapa Francis yenno yayagala aziikibwe mu ngeri eri simple biri mu kiraamo kye ate era nga bw'abadde ne mu bulamu nga yeetwalira wansi mu bukakamu obungi yakyagala ne mu maziika ge kiveeyo bwe kityo. Paapa Francis bw'atyo nno bw'atulekedde omwaka guno ogwa Jubile we y'abalamazi ab'essuubi gwe yatugulirawo nga Desemba 24 mu 2024. Wummula mirembe omuweereza w'Omukama Paapa Francis. Nze Florence Nangendo omulabi wange weebale genda maaso n'okutugoberera.